Olugero lwa 31. Kabulindiridde ng'enkejje y'oku kkubo, bw'etekukuba magende kukuba madda. Bulijjo tusaana okwekuuma ebintu eby'akabi ebiba okumpi naffe. Olugero lwa 32. Kakejje nantabula ku mbaga. Kibi nnyo omuntu okwefuula ng'enkejje n'ataagala kubula ku buli mbaga n'etemukwatako nnyo. Olugero lwa 33. Kaliba kasajja akuliisa engo. Okuwaanawaana omuntu kuyinza okumukozesa ebintu ne bimuviiramu akabi. Olugero lwa 34. Kambukire baaba waabuukidde kwe kugwa mu ntubiro. Omuntu tasaana kugoberera bugoberezi omulala ky'akola. Asaana amala okulaba nga tekimuviire mu kabi. Olugero lwa 35. Kibojjera ku lwazi kyesiga mumwa bugumu. Omumwa bwe gutaba mugumu gumenyeka. Omuntu okwessa ku bintu ebizibu asaana amala okulaba nga tebimuviire mu kabi. Olugero lwa 36. Kiri mulaala teyeegulira ngabo. Engabo kye ky'okulwanyisa buli musajja kye yabeeranga nakyo olw'okwekuuma. Omugayaavu bwe wabangawo emirembe nga tagigula. Abatamanyi kwerinda we bali bangi ne kaakano. Olugero lwa 37. Kiwombe yeeyiwa amata. Ente erabika nga nteefu, bwe mugikama nga teriiko mboowa mwejjuukiriza amateega yiye. N'abantu abamu abalabika nga bateefu, ate be baba abalalu ennyo mu ngeri ezitali zimu. Olugero lwa 38. Kuno tekuli kabi yeerabira ekigenyi. Abantu ababi bayinza okutuuka buli wantu. N'ensolo enkambwe ziyinza okutuuka gye zitalowoozebwa kubeera. N'olwekyo, omuntu asaana okwerabirira wonna w'aba ali. Weebale nnyo okuyigira amu naffe olulimi Oluganda. Era genda maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu ka video akaddako.